Sabiti ewedde Parliament yayimiriza emirimu gyayo gyonna. Kino kyava kwemulugunya olw'ekiragiro kyayisibwa omulamuzi Stephen Kavuma ng'awakanya eky'ababaka okutuusa ku nsimbi z'akasiimo buwumbi 6 obwaweebwa abakozi ba gavumenti olw'okuwangula omusango gw'amafuta. To move to court immediately and get this stupid order vacated. Enkyala Speaker wa Parliament Rebecca Kadaga ategeezezza nga bafunye ebbaluwa okuva ewa Ssaabawolereza wa gavumenti ejjayo omusango guno, kyokka kino kimumatizza ng'ayagala n'ekiragiro kimenyebwewo. Yes, the Speaker has got communication from the Attorney General, but she was not satisfied with their communication. Kati ayagala Ssaabawolereza wa gavumenti amuwe ebbaluwa endala etegeeza ng'ekiragiro kino bwe kijjiddwawo. The Speaker has again ordered them that go back to court and vacate that order word by word. That's what the Speaker has just asked the Attorney General here. Kyokka Kadaga asizzeewo nti Parliament eddemu okukola emirimu gyayo okutandika n'enkya kubanga waliwo obubonero obulaga nti ensonga za kugonjoolwa. First of all, Parliament is opening because the Speaker has said so. I have kept repeating, the authority in Parliament, he lies with the Speaker. Yes. So, there is not an indication of a withdrawal. I mean, there is nothing against Parliament in court. Kakabondo ka NRM kayitiddwa olunaku lw'enkya mu maka g'obwa Pulezidenti Entebbe okutuusa ku buwumbi 6 obwaweebwa abakozi ba gavumenti ng'akasiimo.